Sekwayogera ku ky'abaana abato abazaalibwa nga bateekebwa nga basiraamu. Kati singa oyogere ku ky'omwana omuto, omwana omuto azaalibwa yenna aba nga muteefuteefu okuba nga musiraamu. Kati singa omu ku ba neighbor oba abazaire abamu abatali basiraamu bazaala omwana oyo Katonda yagera oba yamutwala, omwana oyo omwana akola atya? Omwana Katonda yamutwala oba yafa, omwana oyo aziikibwa ng'omusiraamu oba tumuziika nga ddiini ya bazaire bw'eri. Kibuuzo kirungi, aye tujja kukyanukuza kibuuzo. Omwana oyo bazaire be bamukuwaire omuziike oba bamukwimye? Kubanga omuzaire yenna waafiirwa omwana n'akola ku mwana we, era bw'aba ti musiraamu ajja amukola ku mikolo egitali gyaki, egitali gya busiraamu. Ozira engeri gy'ojja kujyayo omukobe nti oyo omwana afiirire ku ki? Kubanga abaire akaali kuyingira mu idiini yo, abaire akaali kukula. Kati muleete ife tumusaalire tumukoleku emikolo. Olwo luba lufuuse lutalo, tikisoboka. So bw'aba amukuwaire mukoleku emikolo gy'obusiraamu, bw'aba amukuwaire. Aye bw'aba tamukuwaire ojja mutandikirawa. So bazaire be n'abajja omukola kuki emikolo. Ekibuuzo nze kye ndowooza kyalibaire nti omwana oyo amaswiru ge galiwa, ali kujyawa, ajja mu muliro ajja mu jjana? Ekyo nekirimu ebigambo ebingi ebyabamanyi bayawukana mu nsonga eyo. Kubanga bw'anaakula wakutwala idiini yani y'abazaire be, aye ate takuze. Ate tukobye nti okuzaalibwa kwe azaalibwa ng'ali ku butukuvu n'obuteefuteefu obumusobozesa okuyingira mu busiraamu. So ekyo kyaleeta okwawukana kunene wagati w'abamanyi. Wasawaabu fi dhalika insha Allah, ng'abamanyi abandi we baakoba nti abaana abo bajja kugezesebwa ku lunaku lw'enkomerero, balina kugezesebwa. B'abaana b'abasiraamu ekyo kyo kizira mu ndawukana mu bamanyi. Abaana b'abasiraamu bonna abafa nga bato bamujjana, bal omwana omusiraamu okufiirwa omwana nga muto nga wamujjana nsonga emuyingiza yenaki ejjana, nga bwe kyayida mu hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakoba nti omuntu bw'afiirwa abaana basatu wakuyingizibwa ejjana olw'abaana abo. Yakoba nti n'afiirwa ababiri wakuyingizibwa ejjana olw'abaana abo. Wabawo omukyala eyamukoba nti n'afiirwa omuki ng'ali kuwenda n'afiirirwa omulala, nabbi akole ki? Amugaita ku nabbi amugaita ku nti n'afiirirwa omulala yena ajja kuyingizibwa ejjana olw'okufiirwa ki? Omwana. Era bwegendereza edduwa gye basabira omwana afiire nga muto, si gye basabira omuntu omuki? Omukulu. Era mujye erimu nti shafi'an mushaffa'a, nti omwana oyo mufuule shafi'an, omuwolereza eri abaki? Eri abazaire. Kati ye wamujjana biittifaq, abamanyi bakola ki? Bijma'il ulama, abamanyi bakyegaitira ku olwa ahadith ed'endawulo edaida mu kukyemerezaawo. Aye ono atali musiraamu aliko ebigambo bingi. Omwana afiire nga bazaire, kubanga abamanyi abandi bakoba nti iteeka alijja atwala ddiini y'abazaire be, amakulu wa muliro. Abandi nti afiirire kuki? Ku busiraamu ajja agezesebwa. Abandi bakola nti afiirire ku busiraamu ajja kuyingira ejjana kubanga afiire nga akaali ku fitra ey'okuyingira ki? Obusiraamu, so ajja kuyingizibwa ejjana. Abandi nti la, abaana abo baida kubagezesa, abanaabita ekigezo bajje mu jjana, abanaakiremererwa bajje mu muliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo. Tumusaba Allah